nezisinga kuba wensembedde okwogerako n'abantu abamu bangambye waliwo documents zabadde beetaaga okuva eno Uganda ezifulumira waliwo omuntu gwe badde balina okuwa obuyinza authority obusayininga on behalf of family ey'omwana then banonye simanya kago gundi egenda omuleeta kubagira mu kago akome wane Uganda naye nga kyensuubira Allah wabale nga takyusizaamu manyi byonna byakugera kwa Allah ayinza obutasussa wiiki eno neddako nga tali mu Uganda Kapeesa nga gumazeeko emirembe nze gwolaba sikyebaka ndoota buli muntu ambuuza Kapeesa maana akawanika live n'akateekako video oba ndi mu kuzina slow motion zange kuba nagambye slow motion zankola ki bagenda ku Mulumbe okutuusa Kapeesa bwanadda ekituufu kiri nti siddangamu kugendayo nakubirako ku baby mama we ngamba nti ajja kubeera nga nkubira naye nalinda nga ndaba tankubira ate tosobola kubeera awo ne weesiba ku muntu ayinza okulaba nga gwe amazeeko mukwana ekyaleeta obuzibu obwo olumbe baalukuma ku nnaku 14 ze baali basooka ottuwa zaamala nga olumbe lukyaliyo ne tuyingira mu mwezi kati ng'abantu n'abantu abajja wajjawo omwomu 15 sente ze twasonda nga Kapeesa omugenzi afudde olunaku olwasookera ddala sente zonna twazisonda nga zigenda ku ssimu z'abafiirwa ffe tulisondangako sente nga tuteeka ku ssimu zaffe pozi we tuba nga tuli arawundi kera ddala omwana oyo yafa accident eyali ku nnyanja naffe tubifuna kuva eri tetwaliyo naye nga accident eyaliyo waliwo n'omwana gwe baakwata omu ku baali mu nsonga ezo n'abeera eyaliko ku lyato ebyatambula byonna byonna era twabifunako ne kopi ng'avuddeyo era famire eno eya maama yakera ku makya negamba omwana oyo mumute bebawa authority bali abeeri kuba bali bakyetaaga okunoonyereza binyiraga omwana mumute wabanga oli yafudde tekina kye kigenda kuzza omwana tutandikidde webera tiktokers edition nange Hadija Kigozi mwe balenye okufollowinga buli wiki nabagamba tubafunirayo tiktok omuntu abeerako ne byatunyonnyola ku kigenda maaso ku tiktok oba n'atunyonnyola ku profile ye okusinziirako kye kyabeera akola tulina omwami gwe bayita Truth and Facts Media abeera ku tiktok abaana bangi mugambye nti abeesibyeko weesibye ku bantu tolina kubeera tiktoka bebakulabamu ekyokubeera nti no tolina kuba tiktoka olina kubeera munnamawulire olina kubeera atya abaana ba tiktok abaana kitegedde bali baana njagala ombuli omuntu ovunaziwa yagambye ekigambo ekyo tutandikidde mu level Speed Express Tours and Travels Company yakakasibwa okubeera ng'essaawa z'abantu okuva buli kitundu ky'eggwanga bwe bali nnyo okubeera nga bakolera ka visa akali very discounted mukwano ddukayo ogende ate obeere ng'ofuna visa gwali mu Dubai oba oli mu Abu Dhabi oba Sharjah oba Fujairah Awiru yonna gy'oli kasita obeera ng'oli mu UAE mpoza ate ne mu Bahrain twatuuseeyo gye tulinnya Dubai gye tulinnya Kigali Rwanda we tulinnya wano e Uganda mpoza ate ne mu Abu Dhabi baganda nfe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas ab'amaanyi bagamba nti intex ziri kugenda maaso abazadde muleeta abaana babeere nga basoma omulimu gwa barista baguke enkuke we balinnya Uganda enajja nankumbi okuli nakenjoyi supermarket bw'oba oliawo mu Abu Dhabi bali awo ku airport road Al Wahda Mall boza ate oba oli Dubai banoonyeko ku Banias metro station kubira ku Tiger esimu obengo bafuna bulambalamba aba Herbal Choices Pharmacy bakafulu mu kujjanjaba endwadde nga diabetes pressure abami abagala okugejja musaize abagala amaanyi abagala okogga abagala okugejja byonna babikolako bulambalamba bali South Africa o Cape Town ate nga bakolera ne ka delivery singa obeera osasudde bulungi oba ng'oteseganyiza so buli w'obeera oli wonna baba batuukawo bulambalamba poza tena wane Uganda ojja basanga embuya side awo ngenda kusembyayo omwami omusaalo ng'olukwata ono mwami musawu akola ku ndwadde nganda agamba nti mugezeeko omala kulabako n'olyoka osasula Hassan nsanyisa okulaba nali ndowooza nti oli YouTuber byonna oli TikToker oli YouTuber oli famous oli celeb nze kati twagenda tuyingira ku mukutu ogwo kuba gwa bonna tebaateekako kantu tugwa muntu ono noono nti gwa anti ali e Saudi Arabia oba gwa anko ali e Dubai
Fetwakera ku macha kati nze netwalanga commander in chief. Mwegabira ddala ebifo. Twayekedde. Ku TikTok kati mwegabira ebifo. Commander in chief. Kati ramwe kati mwe simanyi tulubalye mugwa. Obaffe tugwawa. Naye tusigala tukyali ku mulamwa gwe gumufi. Tugenda kuwensi biki ebitambula biki ebigenda mu maaso nga tetutidde muntu kuliiso. Olw'ensonga ensi we tunayaga tugitambulize ku birowoozo byaffe naye tenga si bituufu tujja kuba tugikakkanya. Kituufu. Fwe twayingira ku TikTok okwo twasangako abantu bangi. Nze neegomba nga abantu bangi ab'obuvunaanyizibwa baaliko like nze we nagenderako nasangako bannambooze bakireke ba MP baggwanga. We nagendera ku TikTok. Nga naye kwali oba abaana baali be baamukolerako. Nalabangako ne gundi ze nga mulimu gundi. Kale ne wabanga yali ng'akola challenge content we ng'omuntu kitegezera PR we naye yali yamujoiningisa TikTok. Ndabako bano bagundi one yali mukyala Lwasa Exan Angel kwali Angel Lwasa ngamba ono Dana Nabatanzi namusangako era abeerako ngamba nyumirwa abantu babuvunaanyizibwa so TikTok si y'abantu abatono abatategeera TikTok ya buli nekisinzira g'ogiyingiddeko otya era ogenda gitambuliza mikono ki kufuna oba oyagala kufuna ojja kufuna oba oyagala kufuuka muntu wa buvunaanyizibwa ogenda kufuukako wa buvunaanyizibwa oba oyagala kufiirwa ogenda kufiirwa oba oyagala kutta linnya lyo ogenda kulyettira gwe mwennyini ate mu ddoboozi lyo wettira erinnya lyo. Okay. Boza kuba tulaba otandikidde ku speed. Abatulaba mpitibwa Mr. Facts, Commander in Chief, omukutu gwa Facts and Truth Media. Amanya sigenda kugogera kuba kati bamanyirya Facts. Nenga agobuzanize Hassan Mugerwa. Mugerwa weddira ki? Neddira nkima. Nawudde abazanyira nkima bantu bagundi sima batatu. Enkima balegakawo munnange egeze nembalako abantu eddembe. Abajesonyiwe bantu. Nensobera. Akasobola kagezaako. Bakesonyiwe bantu. Bakasanga wali ku mutinga katudde wali kati. Katunulira ekigenda mu maaso. Era omanga temumanyi wakayimu. Mutwesonyiwe ffe ab'enkima tujja bavunaana. Okay. Abalungi tuli ku TikTokers edition and of course with me the number one Hadija Chigozi bringing to you the best of the shows. Omanyishe ensanyusa nnyo. Abalala ba TikTok balina emisoso mingi beeronda, abalala balina expectations nyingi. Omuntu nalaba omuntu ng'akola TikTok n'abeera n'ebintu eby'okumulowooleza bingi n'alowooza nti oba oyo omuntu malayika. You know, kamera eno eyina engeri gye balimbamu naye nga nsaba bakwano mukakane nakyaza Kelly last week ne mumwogerera ebigambo bingi nnyo mugenda kanga abantu abajja ku gundi ku TikTokers edition ate ngeno show yammwe nagiwaayo mu mikono gyammwe tulina okubakolako amawulire bakwano cause nammwe community yammwe ate eri very exciting. So njagala kutumirako mwami Kelly Moods wonna wooli nti webale nnyo kubeera strong. Bino ebintu bya Photoshop tebikukanga abakukolamu gundi chi Photoshop ne bateekayo ng'oyina enkanyanya ddia nze yakulabako mmanyi bw'ofaanana. Anyways, Hassani ojoininga ddi TikTok? Osalawo ddino gakanve ku YouTube onyingire ku TikTok? Twaliko nnyo ku YouTube ate tuteeka wadde ne video n'emu just abantu abangisinga balina YouTube tebamanyi mugaso gwayo wakuba kati waliwo abaatusookayo be bammwe nze nali ku Facebook be baffe nga nyinayo akawunti yange nenga kituufu kyagikozesa bwe twali tuyingira mu bino ebya Bloggers Association ne batugamba abantu mmwe just za akawunti ezo ze mulina mu creatingewo ne gundi pages era mutandika okubanga mu bloginga ebiba bitambula ebiba biriwo kubenza okukira okukola ka page aka omukutu gwange nalaba ng'ensi erina parts ez'enjawulo waliwo abatambuza propaganda waliwo abatambuza ebigenda mu maaso era okukyuzinga erinnya facts nalaba nti awabawo ebiba biriwo and truth ate nga kugamba mazima nenga kati nze wange nina kuyitira mu facts and truth nja kuleetanga ebiba biriwo si lwakuba byenjagala si wakuba byandibadde binnuma wabula kyekiba kiriwo ate nga gegaba amazima kwe kutandika ku Facebook ne baŋŋamba naye Facebook eyo giraba ebiseera ebyo twali twakatandika okubirowoozaako nga baliwo bebakajja ku Facebook ne bagamba saawa yona Facebook bagijjawo naye YouTube tekola ki tebajja gijjawo kati YouTube yafuuka buli kimu mu nsi muno oba oyagala sente ojja zisangako bwe baatugamba ebiseera ebyo oba oyagala sente ojja zisangako gaga kimu tukyamukamu mbuga naye sente ziri ku YouTube nga tetumanyi nti oteekayo content ne wayitawo wadde omwezi
nga tewali badde bantu 10 abamulabye ayino okitegedde YouTube etaba nti olina n'okutwalanga obudde ogenda oteeka enze nawe okitegedde bulungi wamma kati gwe YouTube ogimanyi bwe twakulire nga ate tuteekayo abantu bwe bawulira nga bagamba nti YouTube eriko ssente bwe tebumanyi kye boogeramu era twagenda okumalirizanga obeerayo woba totaddeyo content ejja sigalayo gisanga wagireka 2 nga tekwengeddeko omuntu waddeomano neŋŋamba nga bizibu awo tuba tuli awo mweyo process TikTok oyajjira abaana nga nze ne TikTok nagiwuliranga buwulizi ndabako bantu bavunanyizibwa ndaba buntu ku status z'abantu abamu nga n'ebino bikola bitya neŋŋendako we nagendako kwaliko ebintu bingi nga sinnakuyetingawo akawunti kwalingako abantu bangi abasanyusa kwabangako zi comedy zinalabanga nnyo comedy kwebyo ebintu nga sibijoiningangako paka twakifuula nti guno omukutu gwafuka gwa buli omu abantu talikola batandise okuliyetinga lockdown yawo nze byannyumiranga ku TikTok kwaliko abaana nga bazina simaya siromo abaana ab'obuwala nga ate bakirako fiuta abannaye onzijukiza siromo nga bateekako zifita noga abannaye malayika ono oba mwana mu Ethiopia nasooka agenda mu slow motion yati nga abannaye nga simanyi nti filter zituli nange nkanjiyingire nemmanyi kyegikozesa naye nga vidiyo ezivumibwa abantu abavuma abannaabwe bye bitambula zineŋŋamba sijja kuvuma natandika baitawo abantu benatandikirako kubanga njagala okugugula yali Yiga Sharifu nga ndaba avuma bakadama abantu bange nnyo bansapootinga nnyo gyemirimu gyaffe yewali bannyinaze kyannuma nnyo nga Sharifu avumye bakadama saamanyanga nti oluusi content oba comedy ninga nze mbitwala serious gundi lwaki avuma abaana ono amanyi abaana bano obugubi bwe bayitamu kuba nze nali ebiseera ebyo ndi mu sisitimu y'abaana abo manyi obugubi bwe bayitamu bangi bennyambagana nabo bangi bennyamba ku nsonga ezo eitha obulamu buli bulungi bangi benkonekitinga n'okuba nga bakola ki batambula kyannumanga nnyo naye nengezaako okukola akavidiyo kamu n'engeri gye nali simanyise naye simanyi nti osobola ofollowinga bwoti osobola ofollowinga abantu okufuna following bwoti tebyatambulanga kituufu awo wenajjira okuyingira TikTok. Okay. All right. So buchango oyingira TikTok. TikTok ene kunyumidde. Inako we kutusiza mu bulamu. TikTok nasooka giyingirako mu biseera bye nagambira. Saagitwala serious era we nateeka ezo video ezo. Nange nagezangako okulumba abantu abavuma ddala bannyinaffe bakadaama nze ye mission yange yali esooka nga sagala kukwata ku muntu wange naddala ng'omuntu gw'ovuma manyi obugubi bw'ayitamu kyekyasinga yali mission yange naye ng'olina ekisa kingi kyekijja okunzisa naye nange mu kisa kyenkola osanga Allah agenda kera lunaku lumu akimpeemu okifunyemu ekisa naddala ku bantu bange nfunyemu balabe bangi mu kisa kyange kuba nze ngenda nenetuloya balabe bennyina nga wansi be bantu be nali nyambyeko oba be nali nyina kyengezaako bateerawo oba be nali nkunze tukolewo eti wembagala tukunge tukolewo ekiti bwe bakiraba nga kifuna nze bankikinga out bwe ne bakitwala mu maaso nze kyenyinza okukugamba so mu kisa kyange kino nkikkirizaamu ekintu kimu nti Katonda teyatutondera bannabbi tebaaligamba nti oba baali bagagga nnyo yamufumitanga omusumaali mu kigere nga gwayita n'ayaniriza eyamukolanga buli kimu yamuvanga emabega abaalukanga enkwe nga ye abategeera n'akera ku makya n'agamba waayi nkusonyiye naye manye kino nakino nakino teyakuumiranga kiri ku mutima nze nange nnyinamu egundi eryegamba nti abo abantu abankola ebintu ebyo Katonda simanyi ngeri gyatutondamu yatondayo ekiwayi ky'abantu ab'ekisa n'atonda n'ekiwayi ky'abantu ab'ettima awo nzikiririzaamu nti atannafa teyevuma ggwanga nze nyinza okuba ekisa kyange nja kifunamu oyinza oba ojja kifunamu inshaallah amawulire ng'otaddemu nnyo baŋŋamba nti oteekeramu ddala oyiwiramu ddala omubiri wegaba amafuta n'oteekamu amafuta webuba budde n'oteekamu obudde ofunirawa awo nno tekigasa nze keera ku makya nenkwata essimu yange wegaba amafuta nengateekamu weba bwambalo bwange nembugolola ngenda musimanya nkere ku makya mukwate ntambule ngenda awantu nga sina bengenda kufuniramu ekisooka ensi yaffe tugidrivinga mu kintu kyanjawulo nnyo bwe tukera ku makya tugamba nti ensi tugitambuliza ku mazima ejagendera ku mazima nze wenkera ku makya nga pulogulamu zange zenkola dija pulogulamu zobadde ng'ozikola otambule mu bantu ab'enjawulo abantu abatandise okuba nga bakweyongerako mu bulamu bwo ojja kufunamu kati ofunamu abantu ab'enjawulo abagenda okuwaza addition jakera ku makya nga bakola ng'omuntu obuvunaanyizibwa bakimanyi show yerabibwa eggusa ensonga gy'otandikidde gya bikomya gye bikomera ddala naffe tetutandika nti mu kutandika bizinesi oba tofuna kkiriza
oba oteekamu oba olina okuteekamu okay. amagoba gagenda kujja luvannyuma nti ffe essaawa eno abantu bajja kubanga omukutu gwaffe gwanjawulo ku mikutu emirala kuba tulinako egy'ab'eŋŋambo egy'abaki abasala ebigambo abeevuma ffe gwaffe gwanjawulo nti ffe tetwagala ebyo twagala kujjayo kyekiba mazima meerere mu kaseera akaba kaliwo okay. nze kyensuubira nti mwabo abantu abatugobera mwe muli n'abatusapootinga bwe kiri era akeera ku makiraga nyina kye neebuuzaamu naye fakisi okakasa amazima ogalina nti ngalina nti owakana nti nja tuukawo lindamu katono agenda olaba nga ntuuseewo tajja kugaana kumpa amafuta aba ayagala kumanya mazima bwe kiri naye ate bwe mba nga naatula ku kagundi kange njogera ebyobulimba olw'okuba abantu bali mukundaba leita bajja amazima gafulume leita nga nze nabyogedde imeji yange mba njonoona nakulaba ku kooti nga yegwa omu ku bantu abaabeererawo sefuko nga tova mu bintu bya sefuko obeera live ku bya sefuko odde nodde eri ku nsonga za sefuko naye ate nagenda okulaba nga obudde butuuse nga kirabika gwe ne sefuko muli kabwanango what really happened what went wrong mwali ba mukwano omukwano mwagufunira ku kooti enkolaganayo ne sefuko eryete nze ne sefuko tetubangako ba mukwano aye tetubangako balabe na balabe nze nali mutwalanga kuba nali mulaba emyaka gyali mukale bwe tuba nga tuze mu gundi ndaba ffena tuli myaka gye gimu nze ng'olaba ntambulira mu mistakes obulamu bwange gye buva ne gye bulaga simanyi ziyinza kukoma ddi naye ng'abantu tuli basobya nnyo 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 nga tulina emitima ate waliwo ne wetusobeza bwe tuba tetumanyi titusobya nze kyangatta n'omwana oyo bwe nalabanga naddala omuntu amukutteko eyali atandise okugamba ensonga ezo nasooka bagambangako bane bayirawe nga tebinaba kubaawo bamugambe kwasooka akendeezeeko kuba nabiwuliranga nga wano tuli mu kontenti waffe ogenda oliraga abaana bano bannemeddeko nengenda kukola kino kwegamba nga bannaabwe aba balinga ku lusegere nti owaayi omwana wekite mugamba n'asitopinga ebintu bino kuba ndaba bisobola okweyongerayo bano bagamba bino na bino naye ne bagaana okyusa kubanga gwe wabeeranga eri nabeeranga kati tuli mu kamera tuli mu kontenti ogenda olira abaana bano bannemeddeko abaana gundi ne gundi bannemeddeko lwaki tebanneesonyiwa serious devo zaabwe biki kati wembiwulira nange ng'omuvubuka alaba abavubuka bannaye kuba saabatuukiranga naye simanyi na gye babeera nga nze ngamba baanammwe gamba bannammwe bampi babyesonyiwe bino ne wagamba sorry kantu katono nnyo sorry n'otakiddamu oba ne wajjayo vidiyo ne wajjayo vidiyo n'akita nze kye nakolanga ekyo nali mmanyi nti nnyamba kumbe nkuliyetinga enmity to the public abantu balowoozanga nti oba nze bwe ŋŋamba omuntu bannange sometimes ajja kulundirirwa abantu mu nsi muno naye nze kye nazudde mu bintu bino bye tukola oba tuleke ng'abantu basasule ebyo babakoze baboneebone basasule ebyo babakoze kuba nze gwolaba mwennyini nnyo omulimu gwe nakolanga mu biseera ebyo sijja kukulimba nga nti Allah ndi musiraamu gwayonooneka mukozi okundaba mu vidiyo ne kukomera ffe twakwata vidiyo ne ku peegi zange nkadde kweziri nga twetonda kuba omwana eyawemula buli muntu eyavuma buli muntu obuvunaanyizibwa eyavuma abaana bato baali ba baby gloria eyavuma abayimberake bamolina batavumangako bantu gotabangako nga yasamya kiga nga netonda kugwa essazza naye nga njagala kibeere kyakulabirako eri abayuuthi bannaffe abajja abandikoze ebintu bino tulina kumanya nti ensobesa ffe tuba tuzikoze twetonde kuba nali ndowooza seera ekyo talina kakisa kakwata simu ye kwetonda kuba yali munda ffe ne tukwata vidiyo ne twetonda ku lw'omwana oyo kuba ffe tugenda zaala abaana kiki bagenda olaba mu pabuliki wano gye tulimu munnange byabaawo tugenda obimaliriza byonna nga omanyi media tulinako inlaws bayinirwa aba tiktok ba facebook nanikagamba kewasemberedde fufufiga mwe mwabadde mu kumusiba nze sijja keera kumakya ku kyawa Adija ne oŋŋamba ekigambo kyonna wembanga mmanyi Adija kyakola si kikyamu ate ne waba kyakola kikyamu ine kikimukozesa tutereeze kye kimukozesa ekikyamu dani ogamba nti gundi mukyamu kuba sisuubira nti enjuki bayitawo enjuki ziba n'emizinga gyagyo okeera kumakya n'okwata eginya n'ogamba ng'oli kasuka mu njuki we zivaayo tozinenya naye oba ng'oguyiseeko bwoti oluusi oyinza oguyitako ne gutaba na bulabe bwe kiri fulufiga mukyamu eri pabuliki yonna eri buli muntu naye kwoyo omuntu gw'aba akedde ku makya naga ndi mukubisanya naye baba baddembe okulwana baganye nze ndaga obutali bukyamu bwange nange ndaga obutuufu bwange waba yali akedde ku makya ng'agamba ku mwana nze mmanyi ekigambo sori kyangu nnyo nze neoba ngambe kunfukamiza mu pabuliki gisobola kuba ndi musobya naye nze wamma sijja bifukamirayo mu pabuliki no wemba nze nasobya gwe tofukamira naye nze mba nakusobya naye nkitegera nti kituufu nakusobya wallahi nsobola okwetonda kati nga nkusobya biki no ngeza kati nga kino ekyaliwo ekyokuvuma mukyala Jennifer nkitegeera ensonga ng'eyo
ensonga ezo n'ogamba nti kati fukamira weetonde. Okay, awo nkutegedde. nange kyentegeeza kati gw'omuntu osobezza ebintu ebisinga okutambula abantu bazadde baabwe baana baabwe nabaki famire zaabwe bakyala baabwe of course family bazadde bakyala baana kuba tebabibaamu bino ebintu bye tubaamu wano ekitegeera kati essaawa wano tuli mu kwogera wano ku mikutu abamu bagenda kera ku makyakere ku makyateekemu maama w'omuzadde wange maama wange talina kyamanyi yakera ku makyala ngamba nkuzadde mu nsi muno olina kulwana kubeerawo kukola ki wemange nyina ekkubo lyenkuto oba lituufu oba likyamu tabimanyiiko ekitegeera naye wenkera ku makya ekyokulala bazadde baffe abasinga bambi bali innocent tebabeera na ku social media abamu banaddiini abalala balina bifo bya buvunaanyizibwa kati agenda n'akeera ku makya n'atuulaawo n'agamba naye laba omwana kyankoledde bali mu kunvuma ekitegeera naye nga bamuvumira bwereere so oli wagamba nti munaawe omwana wange omwami wange abamu kati nga mmwe abakyala mwana abaami bammwe nga temweyamba omwami wange temumulabangako talina kyeyalambiktonjogera ku mwami besonyiwe yogerako yakwogeddeko kale wemanze nkede ku makya nenkogera kadijja wekiti ate nga nebyenjogerako nga birabikako sigala nti oli anjogeddeko ali mu kukuliyetinga bigambo kisoboka naye mwogereko naye abaana bali okwo ensi bagyetikka balowooza bebategeera omwana bw'osangira kadama wano mu Uganda ava e Uganda n'agenda e Saudi Arabia n'alowooza asinga kabaka w'e Saudi Arabia amagezi asinga abaminisita asinga buli kitongole asinga poliisi amagezi ne mukama wa amukozesa amusasula eyafuna obuvunaanyizibwa obukwata ssente ze najja mu Uganda n'amugya amutwala amukolere ye waatuuka eri alaga nti yamusinga otegeera mu buli kimu so guno omukutu ffe abamu kye kyatututteko kutereeza kuba ffe tulina bayuthi bangi abatugoberera ate abatwagala abasobola okuwuliriza ebigambo ebitegeerekeka atajja kuwuliriza nti bali mu kuvuma muzadde wa muntu nzire wano nseke ngambe sabula wabula ajoga naye nga batyobola muzadde w'omuntu alabe nga si kituufu kuliko abajja obbikola naye naffe twakuliyetinzeewo gundi yaffe ffe tetugenda kubikola siri ekkubo lyokka nyinza okuba mmanyikiddwa naye nga sivumanga bazadde b'abantu okwo kyetwagala okukola ku TikTok ekyokubiri twagala okulaga balirawo abantu bayitaga kusoma ku mikutu egyo olw'ensonga waliwo abamu abaana abali ku mikutu egyo yateekamu butesi app tekyetaaga kumubuuza bigambo bingi nnyo bya luzungu nti oba teekako kino ti oba sensinga olwateekamu newaba tamanyi luzungu kagambo naaka ffe tetugenda basomesa luzungu naye neeyisa y'omu bantu abamu tebalina neeyisa za mu bantu ate gye tusobakera ku makyano nga ngenda kukwata muzadde w'omuntu muwe mule okuva wansi mpaka waggulu kati mbume omuntu gamuwemula ku muzadde we ntikola bino nongamba omuntu oyo yasomesebwa yakuzibwa we tutaabikole nze ng'omulembe guno gwendimu ogw'abavubuka ab'omulembe omutebi gwe bwogerako nze ngenda kwevunaana nti eri maaso gakatonda omulembe gwange nagulwanirira awo wenkomandingira nkufuna so kati sefkono kyoyagala okugamba nti gwe naye temwalina bundi temwalina nkolagana mbi temwalina nkolagana nnungi saamulinaako buzibu ate teyayi teyaninaako buzibu kuba yali tammanyi wabula negayirangako muvubuka munnange gwe nalindaba nti akali alina bwe yasobyamu ekyamazima ali mu kunyigirizibwa mu kaseera ke yali mukuba nali kyesikyetaaga kuba wekimutuukako sinamwefuniramu naye nga twetonda ne public emanye nti naffe abavubuka tusobya naye tusonyiyibwe tukome wano kyekyali kingezaako okuyambako era nalwana nnyo kubanga nsaba ne Katonda kyensaba kiyitemu era nekiyitamu wasaba ki nasabanga ekintu kimu asonyiyibwe ateebwe balekekera ku makya muteekako misango kugamba nti kijja kuba example mingi kataweereddwayo mukisa ebiyitingana kuba ku social media nti ate nti omusango gwamusinga nti ate simanyanga teyayitamu oba bamugamba yetonde oba biki obiyinako idea ebiyitingana byonna bituufu mbimanyiiko bimbulire oluvannyuma lw'okutegeerako bagenda bwe banteekako ebyo ebintu batandisogamba muze mulwanyisa nze nkola ki nagenda nesonyiwako ebintu byabwe ebimu naye ate nga bomanyi tubeera n'emikwano abamu babeera mu kooti abamu baba babimanyiiko gaffe bomanyi babuloga alina eggulu yasogamba waayi waliwo gano ashiba tuliza conference wali waliwo kino kola booti naffe tuba ne babuloga mikwano gyaffe ababa bakyafolowinga ensonga wadde ffe abamu tuba tuzizaamu mukono nga ebintu by'abaana abyo nga teyantama kuba omuyamba leero n'akeera ku makya nakola nga gwamulwayi abaana abo tebalina magezi okera ku makya olugoba olwokuyamba bo bati nga lwolwanisa okutemako abaana abaliwo abali ku TikTok amba bennyininyini bannyini nsonga ngamba sefuko ne banne tandikira ne bakazi be ne bandi tukeera ku makya tugenda tutereza ensonga ezo banneetiga batandika ogamba biki yabirimu
nange ensonga zaabwe kansooke mbaleke neera basigala babavunaana bisigala bigenda mu maaso kuba sinze mbavunaana nti bwe mpumuza gundi amawulire gange sigenda gawa abantu kyekitambula tebigenda kuggwawo batugamba waayi emisango egyo gibadde gitambulanga mu kkooti olunaku we lutuuse babazizaayo mu kkooti naye sefuko emisango gimusinze agabi bamusomera emisango gye ne bagimusomera n'agikkiriza wogikkiriza babaako ebintu bya mirundi ebiri bye bakuba bagamba eitha ogenda kukola bwoti eitha ogenda siba myaka wegiti eitha kola bwoti era baŋŋamba sefuko bamukwata we bati bamutwalako mu kaduuku kwolwo olunaku nze ge nnawulira saaliwo tewaliwo naye ate nnagawulira wagawulira nti bamukwata bamuteekayoko katono ogakakasa nze kati bamala okugamba nze nabagamba saagala gabagulire era nali mbawambagamba mpulidde bamusalidde emyaka 3 oba eitha okubanga akola ki asasula nenzija nga tegeere ngenda okujja ku kooti nasanga byawedde dda nga osinaawo mawulire neŋŋamba ani abadde avunaana omwana nga mumanyi oliwa nga ntuukawo ndi wano kusuula moto anti ambasada waayo otyo antuukayo nakabiwulira kati tuli ku mukulu gwa facts and truth mbuulira ki ekigenze mu maaso tikibaddewo ekiti ng'oli mu kamwa ke yakeeyogerera naye bantu mwe nga tuggyeko kuba nti bannaye tubonyabonya bazadde baffe ebiro bye baakera ku makya ne yeebaka ekiro kyonna muzaddewo taata we ali mu musumbuwa ne mukera ku makya n'amugamba kyuka maama gundi ne bakera ku makya ne bakuba nkute essimu yange ntuuse maama gundi kyuka Teresa maona wanabona namire mumbwa nali obuyembe obuto nakera ku makya n'asesemu ne bazaala omwana nakasensinga nti facts yatugambye kino n'atuuka ne ku muntu gwe byabaddeko kiki ekyabaddewo ekituufu nadda mukera ku makya gaga batulimbye noddira omuntu victim mbu yakubuulira amazima anti bwatugamba nti TikTok ali Mukomera ate TikTok ne victim ali Mukomera ate victim ne tumulanga ali ku TikTok ali ku live kyovulaba sometimes nze nkera ku makya bwentuuka mu kifo kyekiki nabagamba nti nsaagala kuyeetenga mawulire gatunoonya ne tugasanga we gabagali bwe natuuka ku kooti ng'egize saasooka konfaminga nabagamba kanyere we naaba nfunya amawulire amatuufu vidiyo yange gyeri ntuukawo nga bagamba ebyo biwedde naye sooka okole ekigendo noonyereze ku bekikwatako sayina simu ye bayirayo nali ndi mukuvayo ne baŋŋamba n'essimu nga bankubira fakisi baaba oyokeza leero batugambye mwana aliko naye ekituufu sigaanye sinabagambako nti mutadde mundu oba agenze luzira nabagambyeko bamututeko eruzira oba bakoze eki mbagaye bagimusingisizza njagala akere ku makya agambe nti emisango tegyansinga bampaayiriza aleete obujulizi ndeteekamu kukamu otyo nze mbeera ne fakisi zange wentambulira mba ne kompyuta yange noyemba sawe kana amasimu gasikyatama nago bazakayo bangi baŋŋamba anti era mu bitimu byabwe mubavamu mulimu abamu bali bweru basirusiru bali mubasaponsalinga osaponsalinga waliwo abaana bali mulago amagulu gakutuka balwadde ba kansa oli mu kusaponsalinga mubagenda kwata facts bamusibe mbuba mukole kimu nabo baweweere munze njagala usibye omwana oyo bantu bange njagala babuulira mwabatiisatiisa abantu muyina abantu bamwe babuvunanyizibwa abakulu bamaje balwanirira Uganda kuba bulungi si kuba na bimpemempeme by'abantu fe kyetulwanyisa tetulwanyisa mmwe tetukola kitulwanirira mmwe nammwe abaana mwe mugenda bazaala nga bali mu nsi erimu okuvuma okuwemulagana fe bye twagala okujjawo si mu kusiba bantu naye mmwe mukera ku makya ne musuddiyo omuntu obuzibu bwe tulina mu public gye tulina kukera ku makya ng'olina ba followers abakera ku makya ga gwosinga gwe buli kimu tebakulimba oli yasinga okusobya n'atamanya nti ali mu kupika alina gyali waba kkuba oluyisi suubya sefuka oba nga waliwo empize wakubwa oba waliwo yagwirawo ne bakubako oluyiku lulwo olwandibadde olulwo ne balukuba ye balukuba ggwe siba nti wewebakako mu kkomera ebbanga lye wagendayo waliwo yakwebakirayo ngagamba oli munnange nnyo kankwebakireyo gwe weebakayo abakupika bakupika empola gwe nakeera ku makya nenfulumya amawulire ago gatuze ku point ntuuke wajje n'abyogera kiki kyegambye abazadde babonaabonera bwereere emyezi omwenda ogwo ndibalaze nti munnayo kyekino ekyabaddewo abamu kye baali bakoze okimanyi kukwata simu simanya Ivoni yabadde mu lukwe maama w'omwana yabadde mu lukwe ng'ate babba wa mawulire nambe esonyiwa abo ne ŋŋamba awo sigenda bba wabudde naye omwana ono kankerifa ng'erinnya lye nenkola live nenkibanyonnyola kumba omukulu naye andaba
abeerawo n'agamba tuliyimba naye buli gulire lyenkuba abaaliraba era najja n'alikola ki nze creating kyenagamba n'alitestifyingako nze nabagamba okubaga nti ndi commander in chief kitegeeza Museveni atufuga eggwanga lyonna tebawera wadde millionaires abafuga eggwanga lyonna oteekako amagye security ebiki buli kimu buli kitonge teziwera millionaires milioni 3 okakasa teziwera bali mu mitwalo bali mu milioni mu plus awo abafuga eggwanga lino naye nga bafuga milioni 4 mwezi 45 plus naye nange ndi ku TikTok nga nfuga n'abagobereza abatono nga mwetwalire n'abaana abalina abangi ye Museveni ogwo myaka 3 mwene so kati ye gwe munene wa TikTok siri munene oli muki ale nabagamba sina nze gwe mvuganya sina gwe nsinga sina gwe nenkana sina gwe nwana kwenkanankana oba kufaanaga ndi just kyendi nalabako olutalawo nga bagamba nti gwe olabika weegwanyiza Jobi ate bino byo byavaawa byajja bitya kubanga bw'obeera nga gwe ne Sefuko mulina mwaka gundi ate ne tuwulirawo nti gwe ne Jobi mulabika mwetwala sipiidi kiba kityata muganda wange mu nsi muno ebintu abantu benkyasinze okusookerako ddala okwagala mu nsi ya Mukama muno kyekitonde ekikyala era eddiini yaffe tugamba nti ejjana ya buli muntu oba eyaffe abaana eri wansi w'ebigere by'abazadde baffe abakyala bona mbatwala nga bazadde baffe era mbaagala wadde nga kwe kuli ne baani ne mwe tujja abakyala mwe muva bamaama be batuzaala nze I do respect abakyala bona mu nsi muno nze omukyala yenna bw'aba ng'ali mu kunyigirizibwa ebyasooka olutalo lwatandikira eno bagenda okuteekako Ssekawumala emisango ebiseera by'emabega eri bapanzepanze bo famire yooli tubitegeerako badanise bagamba nti Ssekawumala yakozesa bye yakola nga bimwabiwula byatrendinga tuva yabaagaba munaye saabiriimu baagala omutwala okumukozesa statement mbu babijwetekeko oli avaayo yedifending abantu ne batandika okugamba abantu batandika ebiseera ebyo bamaze okwagala ojwetekako Ssekawumala emisango mbu yalepinga omwana bye baali bakoze n'ebikesi bye baali bateekayo ku poliisi omwana ebintu ebyo tebyali bituufu ate byali bituufu emisango nga bagiriwa bo bennyini baavayo ne batesifyinga to the public lakini sinze teyabikola mbu yatwala obujulizi bwannika ku gundi era baali babicreatinga byali bano famire emu yali ebicreatinga weyalaba ng'omwana addusa abivuddemu kyebakola wawulya audio gye natanga bamugamba bwe kikyana ntuuse ku buzibu bwonna lwakuba oyo omwana buli kimu kye nakola lwakuba omwana oyo naakera ku makya nadduka kale embw eyetama oba ayina n'olubuto alugyemu era audio eyo nze nagita nempulira ng'omwana gwe bagamba okugyamu olubuto ng'omwana oyo muto omwana wa buwala se nali ndabyeko omuntu ajjamu olubuto ng'afudde era nali ndabyeko abaana nga bamufundiriza mu kafuunda ne yetta zikyenakera ku makya we yankubira omwana oyo yabanga negundi yankubirako olumu ne mugamba mwana gwe weetereeza njagala okola ekintu ng'omuntu omukulu ategeera naye maama omwana buli kimu yakubiranga gwe message aziweereza gwe amasimu akubira gwe naye enkolagana kyeriwo ebiseera ebyo bwe twatambulira ku nsonga z'abasefuko abaana baabavaamu abo bwe twabeeranga ku Mukomera oyo gwe baasinga okuvaamu ngabaga abantu bonna bamwesanga fenanga tuli kusaidia ya nakankaka nawe era wali kusaidia nakankaka nze nali sina saidi ensonga lwaki wandabanga ne nakankaka ne Joey naye ekyasinga okunkuulako gundi waya bebana ababoyisa abatiimu okubeera nti batandika okugamba mbu nze yatwala Sefukewani nze yatwala Jennifer wa Sefuko ate nga nange nali sina kyemmanyi amawulire gansanga wange nti Sefuko bamusibye so kati awo obusungu we bwankwatira kati mu kutegeera nti ate Joey ye yaviiriddeko Sefuko okukwatibwa kati awo nempulira obusungu kokola ku kavidiyo neŋŋamba muli awo mwekabya obuzigo obw'ekirogo ate mwakwatisiza munnammwe okitegeera like ng'abantu bakusaaba akatwa akatali katuufu that's where the anger came from. Twakwataganya n'omwana oyo ku poliisi twabeerangawo abantu bonna badda ku saidi ya Yvonne nga bamugamba nti ye w'empisa yafukamira yakola buli kimu okiwulira abakwatagana n'omusonga nga mmwennwe ku lunaku olwo ndaba omwana ow'obuwala neŋŋamba kale ate bw'aba ng'oli munda tuli mu bumwegayiryako asonyiibwe then ono omuwala yakoze ensobi ki ey'amaanyi nnyo nze ne mugamba mukwano sooka weesonyiwa ebigambo ebyabaddewo byonna nze nyinza okuba nze mbimanyi kuba kati byafulumye okitegeera mbimanyi nze nyinza obutakubulaminga naye njagala okakkane buli kimu kijatera nagamba awo wentandika okugaana nga maze omwami wange byonna bye twakola tubimanyi kuba sina kye nakola nga takimanyi kyovulaba ne gye twageze twabadde aba buli kimu akiteresa nze ayagala nze
lwakuba public yebyeyogera birala bwekito wekyali wentandikira okukwatagana n'omwana tiyanda abamubuzibu kuba tiyanda abamugamba nti oba nanyina olutalo nali kuyetinga oba nali nkola era nze nabagamba nga bantu mwe mwekwate bulungi mwekwate mpola buli kimu kijja kugwa naye ttiimu zakwetingawo ttiimu nti ono talina mpisa olwokuba teyafukamira ono alina empisa ne balaga nti ono omubi yeyakuliyetinze ebyo ebintu yakwatisizo ne batamanya nti ebintu ebyakwatiso bonna babirimu bonna era babipanganga bonna era okutuuka okubakwata nunu si gwe baali balina okubulaminga kuba ate bagiraki bandibadde bakera ku makya ne babulaminga Sefuko mwenyini yakwata n'avuga omukyala mu mmotoka ye n'amutwala yali alina okugenda kubanga teyeetwalayo kati osinga yali avuga muno nayo bwe tujja ku mbeera eya Dubai webagambidde Joe nti miliyoni emu eriwa nkulaba mu katuubagano ku TikTok nga bakutwala ncharge ng'abantu bagamba nti gwe wegwaniza Joe weyagala mubba ku Sefuko abantu baninze omanyi nyina abantu bemanyi abatikitoka wenjogera ku bantu ngamba batiktoka munaye waliwo batikitoka eno bagita tiktokers edition twogera ku buli kimu kyomanya kiri ku TikTok okusinzira omuntu fyujja abalimu eyagala nnyo ebitrending so fandi mukwogera wano wenjogerera nze ntrending nteekako video neba ya dakiika ezi egi ne bagikolerako live ez'enjawulo nga balina mu kujoogerako aba tebajoogerako bikyamu aba tebakola kiwa mpawo ataliko abakategoliko si nze ndiko sagala nakubeerako nze nabagaa nze gwegwe basabule saawa eno I do not care you don't care era sina gwe ngenda kusabula kuddamu ebitalina makulu sibiwabudde naye era ati gwe TikTok onaagibeerako otya gasisabudde badde manyi nti TikTok yakwesabula wemba sisabudde mukikola muti eyo wemba sisabudde nja kusabulwa awo oba omanya ate nekyokubiri ndi wali nga nzaalo tugaye twakuliyetingawo bulyekera tuli mu kulyekera ku TikTok okwo fe twawukaneko ku bali onanvu masijja kuvuma era newe tudda wano nga tutudde oli mu kuweyinga abantu ababiri nga atudde wano naawe n'oli yabadde avumero ono abizoninga ono obwongo bwe bulaka bulimu obuugi maama wono ye yabonaabona ennyo ekiro nga bamugamba kyuka maama gundi owoono teyabonaabona ekyo kyetuli mu akakyuka maama gundi nokekazesa anti era kati gwe omuzadde we bamubonyabonya batya taata gundi maama gundi kyuka adde okabazadde ne batuuya n'ekiro naye banga bukya ku makyawo otuota okubakya n'atwerekereza kyuka maama gundi naye nga bagenda kufulumya omuntu agenda okwogera ebyo bye bali mu kwogera nze saagala abeera muntu oyo kimanyi wenjogerera bino pointi eri nti lwaki Joe abeera buli waafuna ekizibu addukira mu inbox yo yegwe ofulumya audio ze ng'ayogera naawe gwe ofulumya biki kiki si lwakuba Joe yekka kuba nebyenfuna ebyatebwa ku Joe n'amawulire gonna zigenda nkubisiga Joe lwakuba mukutu bagenda ne bategeera nti kuliko emikutu giriko emeka kuliko aboolugamba kuliko naye mukutu kigwoli ajja kulikodinga byawulire tugenda ku mukutu kyogumanya ebyamazima ogunaayogerwa ekintu ti omuntu akyogedde bajaga naye omuntu onayogedde ekintu ekyo muntu wamagezi ategeera era kintu ekyo bakifokasingeko bagenda ne batunulira nga mukutu gwa facts and truth media kyova tebagenda ku mikutu mirala bandibadde babitambulizeeyo ku mirala era bamanyi ne bye basanga kugira emikutu nti lugambo kusala kigambo eyo bagendayo ogutokomoka guli ogwo gutokomoka buli lunaku naye ewange jangu n'amazima nga you have facts newe oba olina kugamba leeta proof nze tutandike nja kuteekako kyekyo kibaleeta kati Joe yajja ewange ng'agamba erinnya lyange yanoonesa oluvannyuma lw'okubanga wakubye abatubanja ssente ne balandika ogamba nabbanga ssente nga nziwa oli ssente sabba ssente nze nali nzikola n'omwami nga tukola zi challenges batusasula aba era nange neeyambisa ku ssente kuba nabanga mmanyi nange nabanga mukozi n'erinnya lyange naga naye okuva ssente we zaabula bankuba nze gwolaba bankuba banvuma bampisa bubi nali ne Dubai nafunako sitoni empanvu nga n'abafamire abamu bannyimiza ku nsonga ezo kuba twali ku kooli abantu nga basatu nga babinnyonnyola naye nga womanyiza ogamba nti mpa ekitonde ekikyala ekitiibwa nempulya nga kinkutteko nnyo bamukubira ki kyekyetaagisa okukuba omuntu ensonga osobola oyita muzaddewo oba noyita kansala ogamba kale ono yansobeza bw'ati ne baba kansolinga omuntu sinte omukyala yenna sinte awo wentandikira okusika ne kali ka moment akagamba mu mutima naye omwana w'abantu ono yazza gwaki luli bamuvuma simanya malaya olwaddako ne bamuvuma simanya biki naye kati laba nabina alina ku mikko ne nga bambika nnyabo naye ate bakanjagaza n'okanjagaza
mpulira omutima gutandika okyukakyukamu banjagaza omwana manyi by the way abantu abogerera abantu ne mubakakako ebintu batuuka nagamba kankikole wali ofunyemukko akantu akagamba nti kokikole olunaku olumu yakaakumakinawanga mukyawe simanya yamutta simanya bikinatukananga singa nani nkyagala nani bali nakikolerawo mu ntandikwa naye ng'osobola omalako nze kankubulira bakwebuzeeko action speak louder than words let them talk bo boogere ebyabwe omuntu alina kyasoba takyogerera nekyovola wandeta facts siddawo byabaddewo ebiti nteekako obuteesi video n'abaana aboogera mu nnyina biki bangi abalina emisekuzo eminene naye nga tekisobola wadde sekula binyeebwa ne binoga abalina nnyo emitwe eminene balina ebigambo bingi n'ebikolwa bitono nze tosobakera ku makya nonga nsobola okwogera oluzungu okuva ku makya mpaka kawungeezi ng'oluzungu terusobola kuggulira mmere nga bw'oba olina kyeweetaaga ojja kisaba mu Luganda okeere ku makya ogambe nti banyamba lwakuba ndi Muganda si lwakuba ndi muzungu ng'ensi z'abazungu gye ziri oli mu Uganda n'otandika okwewaana abalungi tuli ku TikTokers edition every week tufunayo TikTok omu ne tubeera nga tumuleetako wano eno waliwo omukutu guli okwo ku TikTok baguyita Facts and Truth Media gutera okuyingira mu nsonga z'abaana abali ku TikTok TikTokers bavayo ne bamwogerako ne bagamba nti abeesibyeko so tuzolaleero okubeera nga tubitegeera Ankunda 256 Ankunda arecordinga live Ankunda ani ate 256 tukutumiddeko nnyo Ankunda 256 wonna wooli tiwebale nnyo okubeera nga recording ebintu bino ne tubifuna for review otherwise twali missinze ebintu bingi nnyo twagala okutumirako mwena ba tiktokers abagezezaako okubeera nti mukikuba in a biggest way bakozeseza platform yammwe in a very beautiful way nti mwebale nnyo okubeera nti ekintu mukikwasaganya bulambalamba abaana bafunye endorsements mulwanye nnyo mwebale nnyo temulekeraawo abantu abafunye following ne mugikozesa bulungi namwe tubeebaza nnyo mpoza ate mmwe abakozesa obubi following yammwe ebyammwe tebitukwatako tubeerawo nnyo every week okuba nga tubaweereza ate nga tubatuusaako omu ku ba tiktokers nze gwembeera nnonzeeyo ampa gundi ampa appointment so mutukubireko ku kasimu ba tiktokers ate namwe betuweereza bu message badiya mu budde mutemutya kujja buli muntu alina emboozi ye buli muntu alina chance ye buli muntu alina following ye so tolowooza nti ate ebyabadde ebya Hassan bigenda kubeera bibyo mujje tuba hosting mujje tunyumyemu mujje sharing what is happening on TikTok. My name is Hadija Chigozi. I'm always everywhere ku all my social handles wendi nyo ku Facebook wendi nyo ku Instagram kwendi ku TikTok kwendi ku YouTube nyiga kagambako ka subscribe atobe ngo following ako bulambalamba. Okay Hasani abantu bakuyita facts Mr. Facts. Atina twangireke ya kamanda mchi. Kamanda. Nenjagala kubuza banta abagamba mbesi bako kuba ba TikToker yani. Ba TikToker babeera okosa kugamba nti gundi yagambye bwati ne bwati. Ngamba yani kati nkibuuza gwe. Nawe oli ku TikTok. Nze kwendi ku TikTok nze. TikToker. No, I'm not a TikToker. TikToker. Kati kachikunnyonnyole leero. Kimanyi okuva n'olwaleero luno. Ba TikToker bakyeyita. The more wakwata essimu yo. TikTok yaliwo ng'osobola okulaba ebiriko nga totaddemu akaawo. Ne the more wakera ku makyano okwata essimu yo. Kankunnyonnyole TikToker ka TikToker yeggwe. No, leka nkunyonyola TikTok omutegeere. Ba TikTok abasula ku live. Ogenda okuzuka kiro ogenda kusaala. Noga otiro tukubuze. Ogenda okulaba omuntu atudde ataddewo ekitala ali live. No, listen to me. Bano bo obulamu bwabwe bwonna butambulirako ku TikTok. Ffe kati TikTok tugirabanga social handle just mukutu. Tekayo content wange nenvaayo sinza kusiba ku TikTok lunaku lwonna naye ba TikTokers kati kankunnyonnyole basiba ku TikTok buli kyakola kuli ali ku live wano wali like TikTok is business buli kimu akiteeka mu TikTok bebo bempitaba TikTokers yeah so kati bwentitwala this is my personal opinion kati ate nze siyinza kubeera bwentyo nze nja kuterayo ka video nveeyo yamala omwaka nga sigenzeko live live tekitegeeza nti ye TikTok kuba kuliko ako bantu obulamu bwammwe bwonna mubeera mu butadde muri mu TikTok like temuvaayo era bayita ba TikTokers kuba kati gwe wootyo wookirowooza kati eyo ndowoozayo kankuwe yange
okitegeera oba omanyi ng'ogamba nti bakugamba nti oli ku Facebook ng'olinayo account oba ali wamu ba Facebook nti naawe oli ku Facebook okitegeera ate nze kati ndi gundi ndi ngoma nnene nze ndi YouTuber wuliriza ndi mu kunnyonnyola butya bwe kijja wobeera ku YouTube ng'olinayo channel oba yakuba ng'eri mu miliyoni 10 oba eri mu mutwalo oba eri mu 1000 eba YouTube channel yo okay bera YouTube channel yange kati what they call a YouTuber kati kanchikunnyonnyole nakyo ndoza kigenda kuyambako okutegeera ki TikToker kyentegeeza omuntu kati nganze nti nsobola okuuploadinga videos 3 ku YouTube olunaku bwe tokisobola because you're not a YouTuber naye ate tosobola kuyisawo olunaku nga togenze live ku TikTok because you are a TikToker kati nanti gyebadde kyakunnyonnyola ekyo nkitegedde ate nze sikisobola kyogeza kutegeeza nakitegedde nenze nkugamba demuwokera ku makyano ga nti ndi part of this osobola okugula account ya TikTok naye nga toli TikToker mu millions ne millions ez'abantu eziri mu Uganda muno owulira kati akubulire kweguli oyina abagufollowinga no listen to me bakumanyi nti kwoli naye tebakuteeka mu kiti ky'aba TikTokers bakuteeka mu kiti ky'abaki ku TikTok okolako mulimu ki obeerako ng'oliko kwoli ku TikTok olaba kati waliwo abeeyita aba TikToker nze nalabako omwana ng'akoze video n'agamba nti ffe ba TikToker mwavudde eri ku Facebook ne mujja ne mutwegattamu ebyawano temujja bisobola meaning that nabo bennyini bakyewulira nti bo baki ba TikToker ati eno show bagiyita TikTokers edition nkyaza mmwe it's okay ba TikTok it's okay ojja kukyaza buli omu agiri bane nja kugamba olunaku lwonakera ku makya nti TikTok ebeekedde ku makya ne tunula mu za akawunti zaayo okitegeera nga gwe erinnya lyo mweriri akawunti yo mweri you have the videos that is the true meaning of a TikToker naye kati ffe wane Uganda TikToker tukitegeera bulala nti bennyini abali ku TikTok bo bennyini bakyeteekako nti nze ndi TikToker kati njagala nange osooka ejjewo ekintu ekyo omusiru takusiruwaza wakera ku makya n'ogula essimu yo ku ssente zo no data oteekawo account oguddewo yiyo oli talina kugamba njagala ombuulye nti baatusindikira foomu ejjuzibwamu okuyingira ku TikTok ne bagamba nti TikTok alina kuba bw'atyo olw'okuba abeera ku live teri omuntu ng'obulamu bwo bwonna obumalidde mu kintu oba ofuuse ekyo ekintu kati aba bloggers aba ku Facebook abasinga babayita aba bloggers nti omuntu ng'ali ku Facebook kati ngenda kuwa example ya blogger ngani nga Matiti nti yo olunaku tasobola kuyitawo nga tabloginze oba ofuna gundi ofuna eyo gundi ofuna kyenkugamba that is what makes him a blogger kati blogger asobola n'okublogingira ku TikTok naye kati fe wano e Uganda abantu ababeera ennyo ku TikTok twabatuuma baani ba TikToker kati nze kigozi nze sibeera nnyo ku gundi ku TikTok era siri TikToker naye wetudda wali mu list ya TikTok bwe bakeera ku makya ne bagaba TikToker ne abayakayingirako nga maze ate twagala tuyingireyo eyo mu eyo lisiti kubanga ago ge mazima amatuufu g'oyogera naye twagala oyogera ebintu abantu bye bategeera ebiri mu society abantu bye bamanyi oba ngamba ba TikToker nze nja kumanya nti Adija Kiguzi TikToker kuba kwali buli muntu nga oyingizaamu account kuba waliwo emikutu mingi Instagram naye nga videos abaana nga bagamba nti mwaveri ne mujja waneeno wano temujja sobolawo anti I'm giving you an example wali oziwuliddeko toziwulirangako naziwulira okay so kati ndowooza otegera anti era abo aboogera nze by the way Adija njagala nkubuulira ebintu bino mu nsi muno tulimu abantu ab'enjawulo wokeera ku makya n'owuliza ekigambo tuli agamye mwaveri wa gye yali yatutuma gye yatuteeka mwava ku Facebook ne mujja ku TikTok yali ya kitaawe ebyo byonna biba bituufu nga bw'obibuuza nti si ya kitaawo si ya nnyoko naye yasigala akyogedde kitegeeza nti beeyawulamu nti ba TikToker yensonga lwaki ku mikutu egy'enjawulo nga wano ku HK Media okiraba nti tulinawo kye bayita TikTokers edition tuhostinga waliwo abeeyita ne ba big TikToker ba big TikToker tobamanyi njagala nkubulira ebintu bino oyagala kuwakana singa baŋŋamba nti abaasooka ekyo nja kiwuliriza abaasooka era bali big okusooka ne big tekikyanjawulo woŋŋamba nti abantu abaasookawo nkitegeera nga baani owuliriza woŋŋamba nti abantu abaasookawo kati Phoebe si TikToker si big TikToker big kyeki ye Phoebe naye mumanyi ekintu kye bayita big
Big chachi wamanyi big mu size azinta ebintu bili tangible. Kankubulire big chakintu ekinene. Si munene wa TikTok ofibi. Yawa. Temumanyi Yawa mumanyi TikTok munange. TikTok munno naye temuli kulepa yemu. Yansoka ku TikTok ng'amante yansoka oba akusinga fulungi naye tekitegeeza nti akusinga fulungi bwe bwa big bwe. Anti awo obunene ye music yono ngera bw'omulaba nti no bebe kulu yeyita big size. Nanga big size. Bebe kulu. Musajja munene. Owakanya rasta. Rasta sinnamu wakanya. Rasta mwagala nnyo by the way. Mu bayimbi benjaga naye mwagala. Olw'ennyimba zaabwe. Baba mu TikTokers edition leero no fact sisimu kyazanga bakyala naye nga wetubinyo twetaaga okubanga tujjawo. Saagala abantu bagambe nti big njagala ngambe kaasookawo kaasangwawo kaali kadda. Kaasookawo kaasangawo kaali kadda bigambo biwanvu. Big kiri summarize. Abantu bagambe nti balusooka ku TikTok naye tebagamba nti banene. Ogenda nolaba omuntu gagamba munene naye nga azitowa kilo 7. Ebyo si bye twetaaga. Bw'obunene omanyi bwakuzitowa kilo mmeka? Tetwetaaga bunene obwo bwe batulimbalimba. Ne waka gwokola ayolesa obunene bwo bw'oba okola ki? Bw'obeera olina. Bw'obeera erimu. Wokera ku makya ng'ebintu by'oyogera. Babulisha kashi si banene ba TikTok. Wokera ku makya banene. Mu bunene gwe bw'obogamba nti banene aba TikTok kuggwe. Nefe tumanya abantu. Ate kuggwe. Nze kyenjagala okugamba ku TikTok buli muntu munene engeri gy'abazzeemu. Nze kuli abantu bagamba mwe siba tolina content ki? Nze mbadde manyi nti no TikTok nti content big TikToker ye big TikToker ina following ennene. Make it seems too funny. Basookawo weebali bakola ebintu byabwe birungi tubyagala abantu abamu babalabiddeko. Buli muntu munene mu ngeri gy'akola ki. Sami Manini yagenda najja olunaku lumulako b'emitwalo 5 ng'akoze vidiyo emu. Ekyo ekintu kisobola okubawo wano omwana najja n'akola vidiyo neekuba akakadde mu lunaku lumu likes va ku bino nti views okitegeera tekigenda mufuula nti yasoose asinze bali ate obunene wadde avudde emabega okitegeera tiimu esobola okulembera naye mu ddakiika 8 esooka eyokubiri ne bagiyisa ekyo si kye kitegeeza ebintu bye twogera kuno bye birina tuvaluingisa to the public ne mu bantu betubeera nabo terina omuntu ono byayogera kati gwe big TikTok okitegeera oti big TikTok kintegeeza nti omuntu bwe boogera ku big TikTok ne baleeta Mickey Sims Tufane ne baleeta Phoebe ne baleeta Brisha Kashi ne bajjayo Lodere baddayo Brina Silimbe ne bajjayo njanetere mu tulu bali naawe ne bakuteekawo nti abantu aba inspiring abantu waliwo ba big TikTok nga teba inspiring naye nga banene ba TikTok naye nga tebalina content inspiring TikTok eba wachi ati kati jukira TikTok njagala otegere kuliko comedy kuliko abayimbi kuliko ba imitator just abaddamu amalowoozi g'abantu kati awoze wentegeera ngamba nti bwe tutudda mu kitone ky'okugamba nti abazanya comedy nti ono n'ono anti oyogedde ku bya inspiring teri comedy ya inspiring waliwo abantu abamu mulimu ba TikTokers nga bazinyi nga ono yali ex wa gundi wa Brisha omulenzi yani mpozi Jaka naye nga munene ande ekintu kiriwo ekiti ani Adija ngana nkubulira ebintu bino abazinyi omwana wakopa okuzina kiba kibi omwana wakopa okuwemula kiba kibi noli okuinspiring omuntu okuzina nti oli wabakola zichallenges za kuzina tekiba na buzibu omwana wo abanga ali mukulaba waliwo abantu abamuze benda banange bayashi popi ngokera ku machana laba video nga yekola webiti omwana tagenda kera ku macha agenda avume banne alwane na banne era ajja kulaba ekintu aseke era osigala okyawa kana nti oyo si big TikTok ndi mukulaga ndi waliwo categories music yatandise twangwe so kati nze kyembadengezako kutegeeza ku nsi kuno ffenna twenkanankana tulina omusaayi mumyufu tetuli bakala wadde different color ntoba kala yemu naye nga ffenna twenkanankana oyita gamba nti big kuba tewali kyagenda genda nakyo ne following oba okedde ku makya nova mu bulamu bw'ensi eno ezo likes z'olina ku simu tolina kyogenda genda nakyo obunene kyekyo ky'oli nga mu bulamu ojja kutambula nakyo nga ne wogenda mu bantu okibawa okijjako n'osobola okukisharingirako omulala kati following yo ogenda kungamba ndi munene wenva wano egenda kuyamba ki abantu abali ekkalamojja Adija njagala kugamba ebintu bino wammanga nga ffenna tuli basiraamu gamba ffe tuba tuva mu nsi muno newe mba nyina keesize ngoye 1000 njagenda n'akasandaaka ke banteekayo kana wali tebadda mu kudisivinga abantu nga bagamba nali big naliko bangi abayimbi b'omanyiko baliyo bali mu kwoza amagundi g'abakadde abantu bajja mukwano Gravity ali mu kuyimba ennyimba zitraining bannange
nyama erimu egumba oluyimba oluwulira lulo olutambula biki byoli mu kwogera kati osobola okuzeeza abamukabya saawa eno naye era tosobola kuvugeza kuba kamiliyoni sango anti kati tosobola bumugezako bali bakola ekyabwe paati yabwe yaggwako mu kaseera kano kyetwogererako kyekiriwo bali tubawa ekitiibwa buli muntu muwa ekitiibwa. By the way, I do respect each and everyone abali ku TikTok abaasookawo naddala abantu abo bakoze gundi nga sibavuma bantu wananga nabo nyina bena linyigide kati nga Miki muwa ekitiibwa nze sijja kulimba nyina abantu bempe ekitiibwa ku TikTok okwo benneegomba abo bayashi popi nze omuntu atakerangako ku makya ng'andama nti ebintu by'okola birina omuntu gwe birumbagana bulisha kashi mwagala nnyo era nze nasooka n'omulwanirira nze nasooka teeka n'omusango ku Done Asia wali ku CPS e Kampala we yavumira maama we ebiseera by'emabega eri alyoka amuvume mbu maama we yeetunda musimanya omwana malaya ayingiza no maama n'ayingiza nakeera ku makya ze nekwate kuba nengenda ku gundi ku CPS e Kampala nga ngenze kugulawo bulisha ku gundi Done Asia omusango nga ndaba omuzadde atyoboolwa eddembe bino ebintu ebyokuba nga tutyoboola ebintu abazadde bye bataliimu ne tubafuula ekira ate nga mukyala nze binkwatako nnyo kyova olaba nejjowi wajja sisobola gana muyamba n'omwana ow'obuwala omulala olw'ensonga ndaba omuzadde ali mu kutyoboolwa talina kyakola ki nze nasooka okikola ekyo abalala baaliwo nga bo batakanya kuwagasabula kwe batadde okuvuma omwana so mpa abantu abasinga ab'ekitiibwa ku TikTok okwo era nsaba nange bakimpe era nkyewa naye wendeeta ensonga nga tona bakulowooza nti ono mubi sooka otunulira ensonga lwaki ebaddewo kyekyo muganda wange. Alright, so kati tugenda kusembayo ne session y'omugenzi Kapeesa. Simanyi oba mugenzi oba si mugenzi. Kino ngenda kimanyira ku gwe. Kubanga tukumanyiga gwe omuntu omwe yajja ku TikTok novaayo nosonda sente. Okaaba. Nange tonkaabya. Buli woyogera ku nsonga ezo. Obulamu bwange obwonoonese bumu. By the way, bunamu waffe tubeeyonoonera. Ekisa kyaffe nagamba kitwonoonera. Bwe baakera ku makya omwana oyo ne bagamba yafa. Yali yebikako emabega bino 10 bye yebika nenzija nentegeza public nti omwana mulamu abalimba omulambo gwayogedde naye yali byali bibaddewo ko bayina abaali bamubika emabega samanyi wenakitegeerako olunaku kolo lwafa nasooka kuloozera abizeemu nennoonyereza nga nze nga sinabateekayo nakulabako ng'ogenze waabwe nange natuukayo era we nakulaba ku live nategeera nti wano weewaaba Kapeesa wenakakasa nentuuka ewaabwe nga waliyo olumbe. Ekyokubiri abantu abaasonda sente tewali gwe bagamba mutandike musonde sente twaliyo ne bagamba naye kati twagala kuwa buyambi nga omanyi abantu abamu wali abantu abalumirirwa twagala kuwa ku buyambi ku mabugo saawa eno twagala kuba nga tuwaayo ku bintu ebiyamba ku lumbe mu kaseera ako nali ku live we natuukirayo abantu ne bakyogera nti bakyetaaga abantu bali mu kusaba namba nti omuntu omutuufu gwe basobola okuwa obuyambi mu kaseera ako era twali ku simu enamba nga tusoma z'abazadde baabali nga bwe bateerako obuyambi aba baali bagambye essaawa eyo okitegeera nze kinkakasa nti Kapeesa yafa era nkyakyogera Kapeesa yafa bantu mmwe simanyi gye mugenda kudda nsi eno Kapeesa yafa yafiira ddala era ŋŋamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un omwana oyo yafa ennaku z'omwezi nga 28 guli omwezi gwe yafiiramu ne kaakati taddanga mu ggwanga Uganda process zitambula buli naku nobula nti leo beetaaga kino bye basaba bye bawaayo bye basaba bye tuwaayo bye basaba nze ebimu mbitegeerako kuba baategeera nti era mu mikutu gyonna bawulira bano abasamwasamwa lugambo sema bawulirako n'obutivu obulala bawulira nti biki naye era baakwatagana ne bagamba facts kibawa ekitya bambuulirako oluusi seewaana ne bagenda ne batunulira abantu be bandibadde boogera nabo nga facts jangu kiri weekiti tuli weeti tutuuse ku process weeti era nange byempulirako byenzija ne mbashyalingirako tekitegeeza nti nze ŋŋaanye omwana akomewo Uganda kuba nange nabitegeeranga gwe wooli lwakuba ate nze wentegeera ensonga ngezaako gyenyigiramu g'omuntu omulala kiriwo oli leero enkya kijja kubeera ewange bannange omulambo gwa Kapeesa nga gummazeeko emirembe nze gwolaba si kyebaka ndoota buli muntu ambuuza Kapeesa maana akawanika live n'akateekako video oba ndi mu kuzina slow motion zange kuba nagambye slow motion zankola ki natandika nani mbyagala nkugambye bye nalabangako nga sinateeka ntandika okuzina bu slow motion bwange komete sooka weerezi Kapeesa omulambo gukulemedde Saudi Kapeesa yakulema oli wano bannaye sittanga ku Kapeesa yali kadara Allah okwa ebyatuukako Allah aba yageze obudde buba butuuse olunaku luba lutuuse essaawa ziba zituuse ekifo kiba kituukiddwako ky'oba ogenda okufiiramu so mwe abatunenya nti Kapeesa atwemera ebweru gavumenti ya Uganda erina amateeka amalala naye Saudi erina amateeka amalala ate era Kapeesa agenda kudda mu ggwanga Uganda nze sigenda kuddamu bagamba lunaku lwadda mulinde wanaaba atuuse ngenda kumubalaga ku kisaawe nti yuno atuuse
era sigenda bagamba lunaku kiri wagenda tuuka wabula mukimanyi process ziri ddane zisinga kuba wensembedde okwogerako n'abantu abamu baŋŋambye waliwo documents zebadde beetaaga okuva eno Uganda ezifulumira waliwo omuntu gwe badde balina okuwa obuyinza authority obusayininga on behalf of family ey'omwana then banonye simanya kago gundi egenda omuleeta kubagira mu kago akome wano Uganda naye nga kyensuubira Allah wabanga nga takyusizaamu manyi byonna byakugera kwa Allah ayinza obutasussa wiiki eno neddako nga tali mu Uganda so Kapeesa yafamu abakyayogera amawulire gamwe nti mulamu Allah atusaasire wanaatuuka wano simanyi bemujja okwogerera eri famire eyo olw'ensonga muteeka obulumi bungi nnyo ku mitima gy'abantu lwa content ne mutamanya ki kye mugenda kuzzaako ebyo byenkubiriza abaana bange twaggulawo kati ffe tulina omukutu gwaffe twaguddewo n'ekibiina ekyaffe nga group tubawo obusaati bwaffe tubawo obukofiira twagala kwawukanako ku bantu abalala abayeekera tuba ne uniform era twakuriyetinze ne group tweyagala okweyamba nga famire tuve ku bino ebya TikTok nti bali mu kusonda batulangira titwasonda za gundi tewaziryako nti wazirya kati ffe bamemba baffe bayingira mu group yaffe kino nkyogera with money for registration okukakasa si bye bino tugenda kubeeramu malove bye bino bigroup bye tubeeramu leero bano bali mu kubega balina bye beetaaga azaawulira mawulire gammwe nadduka ffe tugamba leeta emitwalo 10 emitwalo 10 kwe tugenda okuwa uniform akakofiira tukukolere fayiro otuwe documents za next of kin wo otuwe location y'ekifo ky'olimu oba oli Saudi Arabia oba oli Uganda wano oba muzadde waafunye obuzibu nga next of kin wo n'aba mu ddwaliro tujja tutuuka nga tetusose kubira TikTok mulanga twekwatekwate ng'abafamily tuyambeko ekyo ekitono kye tuba tukoze eki kye tuba tusobodde nga tukuyamba nga family naye abamu bakikozeemu content muli mu kupulaninga eyo muli mu box mubba baana bannange bali bantu bakulu ku TikTok tekuli mwana muto kyekisooka abakazi abali ku kyeyo abakuba ebyeyo baganda baffe bakulu baffe bajjajja baffe baliyo bakuba byeyo ne muli mugaba bali mukubba baana b'abaani kuliko omwana we gwe babbye era waliwo gwe bagende ku makyane bakwata mu nsawo wadde nga tutaddewo ekintu twagala kakasa bwa siriasi bwo bw'oli oyina kuleeta kino wotayita likuwa messe zeetagisa ne wotuwa ssente zo n'otalitabira ebintu tuyinza obutakukolako neffe tuwagala ngambe Adija nti kati nze nnyamba abantu for free kati n'agaana nti okuyamba memba wange nga nkimanyi muntu waffe tugenda kweyamba wamu TikTok tugikolemu omulamwa ne bazadde baffe nga tutamalega eno tiimu evudde ku TikTok ezze kuziikirako family Facts and Truth family nga bagiraba nga yeffe si bye bino tuvudde tuze mu kuwemulamu tuli mu bato ku TikTok nga byowulira buli lunaku ffe ekyenjawulo kye twatandiseewo era abantu be tukyabakubira omulanga abaagala TikTok family group Mr Facts and Truth twagiteekawo twakawezawo bamemba kati balinga 8 twakakitandikawo bamemba balinga 8 tugendera ddala twagamba tutandise n'abantu 50 naye tukoma ku bantu 15. Sente ze twasonda nga Kapeesa omugenzi afudde olunaku olwasookera ddala sente zonna twazisonda nga zigenda ku ssimu z'abafiirwa ffe tetusondangako ssente nga tuteeka ku ssimu zaffe pozi we tuba nga tuli arawundi fe abacoordinatinga okusookera ddala nze bayithawo okusooka saagata naye sibitwala nti tulina okugata tumanye zifulumye kuba bali buli omu yawangayo mabugo naye sirina kubalya ssente zitali zange nti oba mbalya zino kale zino zoono kuba buli muntu ojaga yabadde ali mu kubala ssente zaffe twamanyanga buli eyakwatanga ssente ng'aziwandiika waliwo omwana yali ebweru nga ndewa no ku ground abagira nga magawandiika ono asindisewo ezitewandiika ono kati ayinza okuba n'ettoto then ez'okubiri era we naddayo second time yugi najja yugi extra naye n'asonda naye ne bawandiika nga bagamba twali bagamba beetaagayo ku buto mukyere buugi weebityo ebikola nagenda ewaabwe ne bagamba nti bagenda ku mulumbe okutuusa Kapeesa bw'anadda ekituufu kiri nti siddangamu kugendayo nakubirako ku bebi mama we agamba nti ajja kubeera nga nkubira naye nalinda nga ndaba tankubira tutosobola kubeera awo ne weesiba ku muntu ayinza okulanga gwa mmazeeko mukwana ekyaleeta obuzibu obwo olumbe baalukuma ku nnaku 14 ze baali basooka otuwa zaamala nga olumbe lukyaliyo ne tuyingira mu mwezi kati ng'abantu n'abantu abajja wajjawo omwomu abo abantu be bakyuse olw'ebigambo bibiri kuno ku mikutu gino be bali mugamba bapretendinga bakolawo okubba abaana musimanya bali babba abaana family yegata olw'abantu abatambuza ebigambo nti omwana mulamu gwe batatulagangako olw'emikutu egitaddewo nti omwana bamusiba simanya yabba sente zabo abatatulaganga kkomera lyalimu abatatulaga emisango gye bamukyajinga baleeta obuzibu obwo kati n'abantu ku kyalo bagenda baboogerera
both side taata musemanya mwabika omwana mu mwali mwagasente ewa maama bambi balina obulumi bwe bayitamu nze buli kiseera ngenda ku TikTok nganwanirira family eyo olw'obulumi bwe manyi bwe bayitamu naye ate olulwanirira byolwaniridde amafumu gakomawo gaddira nze facts nawo birimu mulayika mu mwapanga firimu ne abantu mwenze mulekerawo olw'ensonga simanyi bye mugenda kwogera kuba omwana agenda kudda Uganda ge mazima amazima tegeekwe nze nkugambye tetugenda sukka weeks zino ebbiri kati gwe bala ku luno olunaku leero documents ezise nakulabako mu video ng'ogenzeko omukyalo gye bagenda okumuziika bakulambuza ebijja wagenda oziikibwa wakwatagana otya ne taata wa Kapeesa abantu abo baakuwa bannamawulire baakuwa abantu abasala ekigambo nange mwenyine ow'omukutu gwa Facts and Truth Media kyakwatibwa olw'ensonga nti nze bagamba nfulumya eggulire nga tuufu ekyokubiri banfolowinga nabo babeerako ku TikTok balaba ebintu ebikolebwa ebihappeninga kuba nze omuzadde newunya abavuma abazadde b'abaana abo ne bye bakola byonna nabagamba mwana mulamu nga babeerako ku TikTok babiraba nabo baggula emikutu muyinza obutagimanya naye nga babako nga balaba bagamba jangu gw'ogenda kakasa banno kuba balowooza ebintu byabwe yaaye nentuuka ewaabwe nenkwata mami nze namuvuga ne tugenda eno ewa ddadi ne tubeerawo ng'olumbe gye luli ne mu nju ewaka era video tuziteekayo ku YouTube ku Facts and Truth Media kweri video ne batulaga nti wano wagenda okubeera jjajja w'omwana najja abantu ku kyalo bakimanya abamu bagamba yafa abagamba mwabika amaana bamwe mwali mwagala kusoloza ssente naye ekyamazima taata w'omwana yatunyumizako ne ku story naye kusinzira ku gye yalina n'agamba tewali muntu akkirizibwa kulaba kw'oyo omwana kuba tamwinaako buvunaanyizibwa mwabagamba ba TikTok in-laws mulwaki mumutulage toyina lukusa lumulabako ng'afiiridde Saudi gwengaani ye rogenda munoonyaako ki olina kyogenda okyusa okuzza obulamu bw'engulu gwengaani ababivunaanyizibwako nabo bali mukola ku process naye nga tewali gwe balaga mulambo wekimirinza omulambo gulina gye gwakuumibwa process zonna olunaamala okugwa we bati nga babagamba nti documents ziizino nga babawa muntu wawe bamupaakinga nga bamuza Uganda kumuziika kati kiki ekikyasibye okubeera kino Kapeesa akomawo bannaye ebizibu omwana oyo bwe yafiira byalimu accident byalina okubeera mu postmortem kubanga beetegereza waliwo kati ebisinga byali biwedde nawulidde wiiki ewedde nga sinaba kufuna ga leero oyogera ku accident omuntu ayinza olowooza oba emmotoka ya mukono yafiira ku mazzi era naye ba accident baafuna obuzibu ku mazzi we baali nebeera accident bingi ebyaliwo interview mpanvu singa mba nkuwadde ku bya Kapeesa byetaaga interview yokka kubanga waliwo n'omwana gwe baakwata ne basiba we babagamba ebintu bituufu bane nkyakugamba ku nsonga ez'omwana oyo bitubulire kubanga njagala okubimanya ekisookera ddala omwana oyo yafa accident eyali ku nnyanja naffe tubifuna kuva eri tetwaliyo naye nga accident eyaliyo waliwo n'omwana gwe baakwata omu ku baali mu nsonga ezo n'abeera eyaliko ku lyato ebyatambula byonna byonna era twabifunako ne kopi ng'avuddeyo era famire eno eya maama yakeera ku makya negamba omwana oyo mumute bebawa authority bali abeeri kuba bali bakyetaaga okunoonyereza binyiraga omwana mumute wabanga oli yafudde tekina kye kigenda kuzza omwana olwamuta bweti najjirawo mu inbox ya maama neyabazadde nga maama mwebale nnyo munansonyiwa ng'abannyonnyola byonna ebyaliwo nga bwe bagenda ku lyato bwe baali bamaliriza okuva ku lyato ne bagamba ffe katusooke tuddeyooko buno obuntu bunnyumira nnyo ne baddeyo baali babiri ne basanga bannaabwe abalala babiri babavuga eryato ne beetomera obwato obwo bonna buli omu bagenda okwekanga nga bali mazzi oyo omulenzi yanyumya bagenda okubanga nga bali mazzi bagenda okujjamu Kapeesa yeyayisibwa obubi ennyo eryato lyamukona ekifuba bwali bwato bwakonagana mbu obwato nga busatu akitegeera ku bonna tekuli agamba nti ono yatomera ono kuba bonna baali bali mu kulya vviiri nga omanyi babeera ku nnyanja oli okusinza ku byanyumya kale bo tebamanyi yafuna bukosefu mu mutima bo nabo tebaamanya olw'ensonga gwe baakoma okulaba ku gundi omwana oyo yagamba ye bwe baali babatwala nga ambulance yebakulembedde bo bavaako emabega bwe baakoma okulaba Kapeesa teri muntu yaddamu gamba nti kakube Kapeesa yine munye toba bamutaddewe bati toba mulambo gwe guno lindako kati ekitegeeza ambulance we yajjira yalabirawo nti Kapeesa afudde yagenda mu baage n'omuteeka mu ambulance nga Kapeesa ali mu mbeera mbi kubanga bw'aba ali mu mbeera mbi nga bamututte mu ddwaliro baali bamutwala baba balina okumanya baali bamutwala n'akomaawo mu ambulance we yafiira so kati ani yakommunicating e Uganda be bantu abaali naye kuba abamu baali bavaako emabega okitegeera olwamujja wano nti bano bagoberera
kiki ekituusewo accident nga obimanyi walina okubako abali bafollowinga of course kubanga ate omuntu bw'alwala omuntu n'afuna akabenje ngaako balina okumanya famire ye kati abo abaami abali mikwano gye be baakommunicatinga eno Uganda nga bategeeza abafamire so kuva kolwo tebaddangamu kudda ku ddwaliro nga okuva kolwo baatuuka we baakoma kweyo ensonga era ndowooza n'oyo mwana kyekyamukwasa oyo omu gwe baakwata ne bamutwala munda ne bagezaako okubabuuza naye n'abanyonyola ng'era wekyali nga we yakinyonyola abazadde kati bo abaamutwala mu ddwaliro mu kaseera ako kyenja okukugamba ku information gye tufuna kolwo lwe baakoma omulabako ndowooza ng'ayingizibwa bwe baakonfaminga ebintu byalina okunoonyerezebwa jjukira omuntu yali afudde ekitegeera ate Saudi waliwo ebintu amateeka gaayo nze ndabyeko abaana bangi abafiiridde Saudi ne bamalayo n'emyezi 2 bakadaama omwezi kati tekisookedde kwona ate ono naye ekimulwisaamu nekimufulamu n'ekyenjawulo nti yafiira nakugu nti yali ku mulimo nti oba ekizaamu nti oba yabadde ku mulimo oba yabadde ku ssaawa zaako singa osanga yali ku mulimo singa osanga yakomawo dda naye byalimu okuba nti teyali ku mulimo baali eri ku nnyanja ab'eddwaliro bo bama ne bakizuula n'abakampuni ne bakikonfaminga ti omuntu waabwe era baabirimu process ne zino process z'okumuuza zonna badde bazirimu naye ate nabo nga batwala gundi baabitwala siro nnyo olw'ensonga omuntu yasangibwa mu eyo time ng'ali ku ki ng'ali ku mulimo osanga singa yali ku mulimo ne pressure yandibadde yali ebakola ki ebanyiga nnyo awe wava obuzibu okubanga Kapeesa yadireyingamu leero ne babasaba nti twetaaga kino kati basooka syndicate Uganda banaye abakampuni bagambye bagezezaako nebo bagamba bwabali abeeri baagala kunoonyeza polisi kati olw'ebiyingiramu biri ebintu oli wamala ofa accident polisi erina obiyingiramu paka kabakole okunoonyereza kwe kukwata ndowooza bali kati bali ne bagamba banaye mwe mulina otuwa obuyinza omwana wamwe baba banamugira bamukomyewo eno Uganda nga tebamaze kusooka kunoonyereza buli kimunaga it's okay omwana oba bamuze ffe tusaba era ddagenda ku foreign affairs nze n'oyo madamu maama wa Kapeesa ne batuwa ebbaluwa ne tugisindikira bekikwatako eri ne bagisindika bwe baabikolakolakaawo nga byetaaga genda ku embassy waliwo stamp ze balina okona kampuni yatwala Kapeesa ayinza okuba nga ne Uganda teyalina buzibu bwonna ngwe Uganda nga tewali process yali yeetaagisa ya process ya company kuba oli yali afudde ebyetaagisa nga byeri nga tewalina documents gye basaba ya company okuva eno Uganda singa kyaliwo ekiro nga era documents ze beetaageza company ya vene okufollowinga up kyemmanyi nabo bafollowinga up lwakuba ffe abantu abamu twagala nti tulina endowooza yaffe bali abaana ba TikTok in-laws bali okwe bo balina endowooza yabwe nti yekyalowooza kye balina okukola kampuni tegenda kujjanga buli lunaku malwe tuli mu kufollowinga wetu no naye ekikola kuba oli muntu waabwe yagigenderamu naye tegenda kubireeta mu public nti akati tuli wetu ti okujjako awo n'abaatuuse n'anoonyeza bwe basobola okuwa ku mawulire agaba gakola ki nga naffe bwe twatuuka ku sayidi za taata tumanya nti kyekino ekiriwo n'olumbe gyeruli abatalumanyi baali batandisa n'ogamba omanye ebiri ewa taata we baatugambye bino na bino ye nga tavangayo mu mawulire olwokuba maama ye yalabikanga mu mawulire naye ne dadi naye bamulabako ng'agamba munaye tukimanyi omwana waffe yafa bo abantu batupushinga nnyo kubanga tukola bye baagala naye nga si bye ebituufu process ziri mu kutambula Kapeesa agenda kudda wano Uganda naye nze kyensaba buli muntu yenna ng'omanyi okyakozesa ekintu ekyo bambi naawe oli muzadde gwasooka oyinza okuba oli mukyala ng'oli bweru ng'olina omwana eno Uganda olinayo muganda wo olinayo taata olinayo maama wo mbadde mbasaba mukeere ku makya nga bwe mubyogera mwetondera abafamire abo muleke kugiteeka ku puresha nti twagala Kapeesa kuba temugenda kuzza bulamu bwe engulu mulinde time ejja kutuuka waba taziikiddwa ku ddungu singa era yali wakuzikibwa ku ddungu singa process zaakolebwa naye bo abazadde baalwala bagamba mwana waffe alina okukola ki alina okudda era process zirwanibwa za mwana kukola ki obudde bunaaba butuuse ng'akomye mugenda kumulaba naye mwabaga bamutulage ali ludda wa mutulage omulambo mugenda gukola ki muli basezi mwagala kulya mwana w'abandi audio gye nawulira ku TikTok ng'omuwala avuddeyo nga waliwo omuvubuka mwakizinga nti Kapeesa bamusiba ate eyo story yo yali etya abaana bali manyi mukwano content si kintu kyangu ku TikTok okwo abantu tebalinaako byakukola buli muntu yeeyiiya nga wawulira omutike yakera ku makya n'avaayo n'agamba mbu mwana n'asanyuka n'agamba yeebale kufa munaye Mukama Katonda weebale kaafudde nange baali bampangira bino n'osanyuka ng'omwana w'omuntu afudde munawe weeyita mu nze Asiya ng'otya bo Allah alhamdulillah Allah olulimi Allah teruva ku mumwago naye ng'oyogera ebintu ng'ebyo ng'osanyuka nti omuntu yafudde n'oba n'ogamba yabadde content kati n'abaana abalala bakifuula content ono ajja vayo era agambe Kapeesa atumulabyeko egindi baga aleeta video mbuku birth
birthday yembwa ategese ekivulu. Mu birthday ategese ekivulu agenda kulunkinga ko olwo agenda ovaayo ne bamulinda n'atalabika kubanza nabagamba wavaayo bangamba mutemugenda kubako gye mwogera temugenda bakuwe munywa mazzi kaaveeyo fe abantu abamu tetukyakola na bintu bye tukola ku TikTok lwa nsonga ya Kapeesa twononedde obulamu mukwano naye nga ffe tetuva ku mulamwa nze Kapeesa oba oli wakusaanyawo future yange oba oli wakusaanyawo famire yange oba oli wakusaanyawo following gye bagamba following is nothing kuba kwabo teri agenda kumperekera mu ntaana kyekisooka kwabo teri agenda kera ku macha nti agamba nti facts bagenda kutta kabatemunze kwabo tekuli agenda ngenda ndi mwetegefu okufiirirwa ku bulamu bwange nti nga bugenda kufa ku lulwo nze nja kulinda ojja kudda according ku byenfune wa maama era oba gy'oli nga bwe balowooza nti gy'oli era omusango teguli bagwange kuba singa wali Uganda wano nga wina we wafiira niwe yandibadde Sudan yandibadde natuuka niwe yandibadde wano naye Saudi waliwo process mpanvu. Kapeesa wali omumanyi in person? Kapeesa nali nze soogerangako in person naye nga waŋŋamba nti ekisakyo kijja kussa naye nga ate muvubuka munnange by the way waliwo abantu kye batamanyi bannaye ba mikwano nze mu nsi muno omuntu w'obuvunaanyizibwa osiga oli wa buvunaanyizibwa ate gy'olaba oba ovudde wano okwakisesinga omuntu yenna kisinziira enjogerayo nabutya bw'ogenze waliwo abavubuka abamu bali mu kwogera wano nga tamanyi na ngeri gy'ayinza kugenda n'ayimira na muntu ng'ayogera naye nze tekiŋŋana ne bw'oba ŋŋamba essaayo tigenda ku office of the president I can go there kozi manyi kyennyina okukola ki kyennyina owandiika bwe bambuuza ku mulyango ki kye weetaaga ne gwe mba ŋŋendedde ne bwe mba ŋŋamba ngenze wa muntu weeri tebagenda gamba nvudde eri nnywedde enjaga engeri gye weepositioningamu enfaananayo gy'ofaananamu mu bantu era ojja kujja we bati bakutume baga ono omuntu asaana awulirizibwe asaana agobebwe kyekitaŋŋaanisa buli wantu we mba ngenze nga waliwo obuzibu nja tuukawo ngambe munaawe zingaani era ndi mukwano gwe era nyina kye neebuuza kuba mbuusabuusa ku lwa kino nenzize kumanya ate ne kyandi buloga ndi waddemu okujja ne bagamba naye ndi buloga nzize kulaba kino kiri kitya ge mazima ate nange wadde byonna bibaawo bandi bulogo bandi kinyina omusayi mumyufu ng'abantu abalala era nange nnyolero wamu ng'abantu abalala sijagenda kumakya ngenze ku mukolo gwa gundi kusekerera we n'abambaga njaba ngenze kuseka kusanyuka we lunaaba lume njaba ngenze kunyolwa nakunkubaga so omwana omuwala ono n'omulenzi bennawulira mu audio ako nga bagamba nti Kapeesa ali Mukomera baali bagiweteka bigambo naye mukwano baali banoonya mukwano nkubuulira oyo yali content waabwe omanyi content wa bika bya njawulo naye njagala nkubuulire singa yali Kapeesa gyali ku views zino ze twagala ku likes ze twagala singa waliwe yatuwa ne waba video ng'ayogera ne waba n'amukwata nako neekuya naye ekifaananyi mu kaseera ako ate n'ekyokubiri ekkomera w'omuntu waba ng'avunaanibwa omusango ng'ali mu kkomera bamukkiriza omulabako ekyokubiri bakubuulira omusango ekyokusatu address ebawe yekkomera mwali wano Donias ali ku deportation bagimanya n'ogimanya nti ali ku deportation weti ekitegeera gw'obanga omuntu yenna w'oli mu public ogamba nti Kapeesa mumanyi nyina waali balina we baamusibira twagala tubulire emisango gye baamusibira twagala otutubulire ekkomera gye riri nze nabagamba by the way nagamba omuntu andaga Kapeesa saawa eno nga mulamu ng'agamba ajje naye bakole vidiyo twateekawo $2 million kati zeeyongerako zaawera 3 zijja nawera 5 naye wenna abalaga Omulambo simanyi kye bagenda kwogera sigenda balaga Mulambo nti bwe njagala nnyo okukola ki naye twagala tusangula ebigambo ebyogererwa abantu waliwo ne yagamba nze Kapeesa wanaavaayo nga mulamu nja kukwata famire njiwe $1 million ng'amaze ogityoboola oyo ŋŋambaani ono omuwala avumenye yabadde agamba emirambo gibadde gimukozesa omutegedde oyo yagamba mulamu nnyo biki binayogera bibi naye nabadde ndaba ng'akaaba ennaku wano ng'akola biki mu public yafa oyo yafa tewamuwulira kyagamba ngenda kufa bannange sikyali era kati nze simubalanga mulamu mufu kati mu bantu waliwo omuntu omulamu asobola obika omuntu munne nga mulamu naddaawo n'agamba muno nga mufu naddaawo gamba mulamu nanti engeri Love Mass okusinziira ku netwala gyali yetwalamu ku TikTok abaana baali batandise okumukolamu content ali provoking kyekyo kye nalaba naye kyeneebuuza ng'amaze ennaku nga 5 nga tapositinga what's happening Love Mass ali mu creatingawo ngeri gyagenda kudda Uganda wano nga talina misango yavumaavuma dda abantu yatyobola dda abantu ani Love Mass seetaaga kumanya bimukwatako olw'ensonga ate kati yagwa facts and truth wuliriza waliwo abantu bennakeera ku makya waliwo abantu bennakeera ku makya n'ensangula mu bulamu bwange
obwo si bulamu bwo bwogezaako okujja mu limelight obeera olina okutuweereza mukwano nze sijja kwekubira sayidi era sisobola muvuma gwewiddeko nga muvuma tomuvuma naye olina naye okumukolako eggulire lye ndirina naye obuzibu obuliwo mu ggulire lye obuzibu obuli ku gundi ye mu ggulire lye abantu wenna mwogerako bajja kuntwala nti siri serious waliwo abantu betalina kuwa platform eyo si platform teri atamanyi navumasi kyembuuza nti nga amaze ebbanga ddene takyapostinga what is the problem ali mugenda ng'awona kuba abadde mulwadde emboozi ye ey'omulambo yali etya emboozi ey'omulambo yali ya bulimba nyina information yonna gemazima yali ya bulimba enswere za mnyokangako zavaawo yasooka kwesiiga byennyanja bivundu wenadda mu kamera kubanga manyi oli omuntu muzanyi wa content mulubu yesiiga bino ebyennyanja gana amazzi g'ebyennyanja naddako wali ebweru gwenswero genda goloze twala dakikameko okujja amazzi g'ebyennyanja oba weesiiga gaaki gwe buuza gwe njagala ombuulire gwe kwata genda wali tuleete ekyennyanja kiramu nga simu sirya na byennyanja lwakuunya kale kikwateko bukwasi wano sibikwata nako lwa nsonga mirimu kandi